Ebipya bizuse ku Anita Among oluvannyuma lwa online protest with hashtag Uganda Parliament Exhibition okumwanika. Abantu beeyongedde okusima ebyama bye. Honorable Anita Among ng'ono ye incarnation ya Marie Antoinette wano mu ggwanga lya Uganda for her extravagance and too much spending on fashion. Banji nno nga bavuddeyo nga muli abantu ba wansi nga baagala Anita Among agibwe kuwa speaker era abeere ng'atwalibwa ne mu kkomera. Tekivudde ku ekyo tufunye ba politician omuli badde General Muhoozi yavuddeyo ku mukutu gwa X n'akola post ng'alaga nti munnanga ye ali ready naye okukulira mu campaign ekungu okubanga Honorable Anita Among bamugyamu obwesige abeere nga ava mu kifo kye ekya speaker era awumuzibwe. Oluvannyuma nno General Muhoozi yagenze n'aggyayo post eno newankubadde yabadde avuddeyo n'akutegeeza nti nno yeetakkirizibwa mu kulya nguzi era awakanya ekintu kino. Post eno yagenze n'agiggyayo yadde yabadde yatambudde ku mukutu ogwa X nga era abantu bagifunye. Beeyongedde okusima era bwino alaga nti Anita Among yaggyibwa ku $9 ze yali asasulibwa buli lunaku n'addizibwa ku $4,000 era ssaawa zino zaafuna buli lunaku. Ekyewuunyisizza abantu era ne bongera omuyita Marie Antoinette. Tekukomye kwezi okwanika omusala gwa Honorable Anita Among gwafuna buli lunaku. Tukuleetedde amaka ga Honorable Anita Among ge yakava oku unveiling yako emabega kaawo ne new version n'agatulaga. Omukyalo ono yazimba amaka gali kwoleka era nga gali awo. Amaka gano ganyirira amaka bwaguuga gayina rooms oba nkubalire gata luno ndinza oluyita lubiri oba mansion mega mansion kwegamba amaka gatunula ganyirira galinga muntu obugazi bwokabuka square meters zokka gatudde. Bannange omukyalo ono ddala kiraga afuna ssente nnyingi nnyo era she has a good taste of luxury. Yoko nnyo emmotoka ya Anita Among ye gyavuga ebalibwamu $11,845 ng'ate talinaeyo yokka. Ebyo nno nga bikyali awo tetunnaba kubala nsaasaanya ya buli lunaku. Kafaananyi akabadde katambula ku mutimbagano ak'omuzungu waffe Marie Antoinette waffe omukyala Honorable Anita Among ng'ayambadde white fluffy wiggle dress ng'eno ebalibwamu obukadde 13 obwe Uganda wano. Akafaananyi nno kano koogeza abantu ebyama era ng'ekiteeteeyi kino yakigula ng'agenze okulaba paapa lwe yali agenze omukyalirako eyo. Abantu bangi bavuddeyo okwebuuza nga bagamba bannange Marie Antoinette oba g'oyinza okuyita Honorable Speaker Among munnange nga balibuuza bw'aba asoosasanya $13,000,000 ku mbeera y'abantu gye balimu. Abantu bali bubi wansi eyo. Juza buli yakavaayo ku mutimbagano ogwa X n'atutegeeza nti we yagenze ezzomba yatuuseyo ne yeebuuza omuyi w'omusolo gwe tuwaayo gulaga wa abantu nga bali mu mbeera mbi. Munnaye tekyewuunyisa okubanga ye Honorable Anita Among yagula akateteeyi ka just $13,000,000 okubanga akambala. Ebyo nno nga bikyali awo ate ye embega wa Honorable Anita Among mu office ya Leader of Opposition ayanyikiddwa era ebyama bivuddeyo. Ono nno amanyikiddwako nga Katumba Salim ng'ate ye senior analyst. Ngenda kuba nkongera bwino omulala gwe kyolina okukola weekuumire wano ku Progen Media TV o subscribing o liking era o commenting.